omanyi Kasuku yabadde atema ettabiko yabadde atudde naye nga ate tamanyi nga yalowooza atema tabikutuka nga ettabiko kwatudde yabadde atateka ejjambi yange ate molisanyaawo omanyi ekyaletera abayimbi obuzibu mwami Abitex n'abalala bakwata fayiro mu covid nga bagamba nti bafiiriddwa ne batwala fayiro ezo mu maaso ga State House ga Salimu Sale nga balina n'ebivulu yadde bategesezza miliyoni 5 ebisatu mwalimu n'ekivulu ky'akawumbi ne bagamba omuntu ayinza okufuna akawumbi mu kivulu nti kati nga oteka gundi wano kivaamu bwe kiti sorosozi tule miti byakajiri miti bwe kyamala otuuka bwe kityo munnange byakomawo enkeera nga bagamba nti okola oyina soka kufuna baluwa kuva naggulu ya ssente bwe ziti okola oyina soka kugenda wano oyina okugenda polisi oyina okufuna ebaluwa ya UCC oyina ne bateekako emisolo kyenkana ekivulo kikola ng'osooka okuspendinga miliyoni 2 ku kivulo ekimu nga ezo mu security wokka ebbiri za polisi yokka okitegeera mu security ki yokka kati kyengezaako okulaga nkulaga obuzibu bali bwe beereetera bano batuko bateeka mu kikolobero ekitagambika Kasuku kye yakoledde ddala Kasuku yakutte omulimu gwe n'agwanika mu bantu abatagwagalira ddala kubanga saagala kulimba mwami Zanero saagala ogambe mbu abantu abo be babadde mu Kasuku babadde baagala omulimu gwabwe n'okubakosa gubakosa kakati ofuna miliyoni 3 naye ng'omuntu gwenyonyola ofuna miliyoni 3 ye muntu oli yali atambula mu kampeyini zino zennyini n'asanga omusajja yakuba buloka n'amugamba how much do you make a day? 20,000 namubalira mwawo oyingiza meka olulaku emitwalo 2 naga awufuna nyingi nnyo nga yetubalamu 2 buli lunaku gye emitwalo 6 yamutenda ofuna empitirivu era omusajja oyo yagenda takoze eki tamwokyezaayo yamutenda ofuna sente nyingi lwokafuna emitwalo emeka 6 gw'omugambo lunaku ofuna 10 bwe bukadde bumeka busatu ezalaba nga mpitirivu nnyo kubanga olwaleero mwami Kasuku kyolina okumanya nti mu system mwe tuli mwami 7 yateekawo enkola esinga okubeera obubi mu Uganda ey'okugabanyagabanya mu bitundu ebitundu ebyo n'abimma kituyita omwenkanonkano oba okwetegerera kakati omuntu ng'ali katugambe Kabaale oba ng'ali nga obwongo bumuga nti ategeera aliwa ali Kampala era essomero eddungi liriwa Kampala university ennungi eriwa mu regions zonna kati n'azikutula n'alekawo abantu abamu nga tebalina kumanya kumala soketudde wali emabega ekiwulira ogambye president yasanga omusajja mukubi wa bolo kakati Kasuku ye kye yakoze kino tugenda tuka ku makya kubanga yasabye nti government eyingirewo si kutuyamba mu byakutuwaayo kuba tukola naye ejjemu eregulating omulimu gwaffe ejjemu aboogera abakozesa internet obubi bwe tukyali awo kakati nabadde njagala kubuuza mwami Kasuku lwakuba ebibuuzo simanyi oba yabadde abiraba ajja alaba bino nali amubuuza ayinza otunyonyola internet egikozesa otya obubi okuvuma abantu n'owemula kati ayinza okukyawula wakati w'okozesa internet obubi ne gavumenti obutayagala internet kukola kubanga bajja kusanga program ngeno gyenkola gyenkoze kati bagambe ono atuwabudde mu ddwaliro teriddagala agikozeseza bubi tumusibe oyo tumusibe kuba yagambye abagikozesa obubi mubasibe temugijjaako kakati ebintu bino ebyekisiru ebyokusaagasaaga olwokuba simanyi yakunamye yakoze eki yabamudde simanyi muli wabisiyaga biki kukozesa internet obulungi kyebaagala otusiigira ekifaananyi abagenda eggulu balaga ssale ng'omuyimbi bwafuna ssente promota bwafuna ssente
nga bagamba bayambibwe ebyava eggulu byakuba industry ya music. Yes. Era kati kuba industry gikiriza ku ttaka. Nti bagenda okulaba bano bagaggawala. Nga bagaggawala mu kuyimba. Nga tebakyayagala muyimbi agaggawala omugagga batafugika. Kati kwe kuyingira mu industry ya music otandika ogigazetinga bataddewo sima UCC basima bataddewo Federation sima bataddewo biki naye nga answer yonna eri polisi yekuwa olukusa kuba ekivulu polisi gweta kwadde lukusa gweta yagala batandiko batambuza control polisi gweta yagala tejja mukkiriza kuba kivulu otegera bulungi kati mu nsonga eyo nekijjanga kyatuuka fe banansi abali banyumirwa ebivulu naki byonna nga bamaze bikwatakwatamu ne biwulya nga abantu bakyakola ssente bonna bali mbivulu bakaba buki era abali abakola beba Abitex ababitegeka nga bali kushuwa diiru nti ssente bagenda zijja ggulu okitegeera abatali abo tokyayina akola ki ama osobola okwebuuza nti abayimbi abagaggawalanga edda mu levo z'aba Bobi Wine babebe kulu bakamiliyoni bamayinja lwaki kati nga waliwo federation tetulabye eyagaggawala era olaba gaggawala ku mulembe guno nga asabiriza eri toyinza mulaba mbu abadde akoze mwana yezimbye akoze bulungi agaggawadde industry yaleeta kapaapala eyaleeta kamiliyoni eyaleeta bonna bamisaaki bamayinja tekyasobola kuleetayo n'omu ebekuleetedde kuleetera Gloria Bugi ontegedde bulungi tokyasobola kufuna Rema mu industry osobola kufuna mu Shakira oyo muyimbi kati Winnie wa Mami bebo byava ggulu nogamba mbu industry egenda leeta saha tekyasobola kumuleeta tekyasobola leetayo saha omuntu ogamba omusajja ebintu omuntu atayagalira ddala bagaggawala naddala nga bakola omulimu nga tasobola gukwata bulungi nga bw'ayagala kubanga mwami Kasuku nali mugerezaako ebintu bya mirundi 3 abantu abaali bagaggawala ng'ogyeko abayimbi be mbadde mugerezaako n'abategesi b'endongo ngenda mutwala ku balimi abantu baalima vanira Sekalala nga agula vanira Uganda yena yali omusuubuzi omukulu ne bateeka ku Sekalala emisango takirizibwa kuddamu gula vanira mu Uganda yenna ne bagamba we mukono Salimu Salaamu guze okitegeera waita omwezi gumu vanira yagula kilo emitwalo 2 yali emaze okutuuka ku mitwalo 18 yali emaze okutuuka ku mitwalo 8 vanira waita wiiki emu neva ku mitwalo 8 nekoona ku siringisa emitwalo 2 ne waita wiiki endala nekoona kanana nga tewakyali n'agula abantu batandika ottema vanira ne babivaamu ontegedde bulungi kati nkugereze ekyo oyo vanira kati oyo vanira ebabekako wano tubadde ku mmwanyi kakati emmwanyi zibadde zigaggawalwa nga teziriiko gavumenti yamanya ekintu ekyo nezikwatamu nekolyo neliteeka eri nelita netteeka abaali e Masaka nga bapakinga awo Range Rover ku mmwanyi abakatikkiro kati emmwanyi zaagwa okitegeera olwamala zikwatamu kati yesettinga standards tuguze tutya tutaddewo tutya tukola tutya kubanga n'abasuubuzi tebakya obwakyetwala balinga olaba nga Bugishu Farmers and whatever ebyo babirinjamu nga Bukadefu ebyabirinjamu kati kyono kidda wabbali yako ne kasooli kakati kasooli twasuubula kasooli nalimu mu kasooli nalimu twasuubula kasooli nga kilo ya mmeka nga tugisuula sinsi 9.5 ku 100 kilo 10 ku 9.5 9.5 naye kasooli njagala otye we yali agwa twatuuka kasooli oyo ne bamusala ebbeeyi kiro ne tuka ku 2.5 ne bagati wakyali n'agula kakati ne bavaayo ne bagamba nti ate gavumenti egenda kati ne wajjawo abasajja abaali bamugula 2.5 abamukola ki bamala omugula ne bamukuŋŋaanya yenna mu bantu abaali bamuguza olw'5 ne bagamba nti ate kati kasooli gavumenti egenda kugula kuba muyina abaasalwa nga abamuyina be Basalimu Sale be baani abasindika banne bamugula ngera bamugula bagenda mukwata mukuba akawunga bamuteeke mu camps ez'empunji UN lwasasudde ontegede kyegamba kakati nze nasubulako omukyere TZ nga n'olumu oba olina akasoko nga kakuli osoloka isawo ku boda okukwata n'omukyere wabanga kutte ne mundu kati kasita bamanya nti gufuna
n'abaliyo nga bagaggawala ne baguyingiramu kasita abaana bagula ziboda kati olwaleero boda bwe zatandika okujjanga n'abazisuula bamakanga batandise ogaggawala abasajja bano abaziyingiramu be bazireeta be baziga looni ontegedde bulungi kuba baakiraba nti n'okusuubula kuno kugaggawaza takisi bwe balaba nga bali mu takisi bagaggawala genda mu buli paako olabe zidroni ezirimu ez'amaanyi ezo bagamba zinambalesi bananyinizo babakubuulire era banagenda okubuuza nga bagamba nayina oluganda ku generatio nayina okitegeera kati Kasuku ye akwata omulimu gwe kakati Kasuku yakutte omulimu gwe n'agwanika mu bantu abatagwagalira ddala Jazz with Jejja ekigendererwa kyabadde kyagamba Jejja ajje mu baana bano aba digital but delivery yalabise era nge ya state of the nation address nti fiiru ya TikTok eno bwenkukyazo oba ya YouTube njawufu nnyo ku delivery eri then ndwanira kino ekyalabise nga abantu ababuuziza ebibuuzo ebyabadde nga babe basettingidde ne baba prepping anti obuuza bwoti nze omu we yagambye nti nze nsaba Katonda ne ku myaka gyange kyasobola otutoolwako jjajja ne weeyongerako kubanga nze ndi musanyufu nnyo kubanga tukyali wano naawe ne ŋŋamba okay. Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lyennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bbula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Focus 360 the final channel kwoli every Monday tukera mu Eye on the Press ensonga eziba zikoze amawulire mu nsi yonna ne mu ggwanga of course ni namba emu campaign simanyi watidde olugendo oba wakwatamu tiyagasi tannakugwamu nga obuuza ku batulaba kakati mbadde siri mulamu bulungi atu abadde bakimanyi tiyagasi oli yanjabikira mu mawugwe kati nga sikyasobola peesa eyo nensalaasako ku speed ekyokubiri twali tulina emirimu eminene nje egy'okusomesa abantu abatulaba eno okuba ebipande ebyo ate kati sikireese ekipande nakirabyeko ewa Hope mu kiibo yes okuba ebipande ebyo okusobola bisomesa abantu ku mikutu egy'enjawulo tulonda tutya tulonda ddi tukola tutya biometric machine tukakola tutya ebintu bingi era omulimu ogwo tugukutte kannabwala buli muntu okutegeerera ddala akakonge bwe kaba kafudde okasulayo nga ateyokere nti kafudde nti okazzaayo wali nobaga mu mpa akalala akakonge bwe kafa wano mu kutiikinga osobola okuddawo oyinza okunyika bwino gwe n'olaba bubi n'oteekawo akasiba nte nga tobadde ogateeka ku bwayini oba ekinkumu ne kijja bubi ne kiteeka wabiri bw'olaba nti kafudde okasitula n'oddayo wali wekayuliza nogaba mu mpa akalala tewekubagiza nti towekubagiza nkase naakola ki oddeyo buzi wali nogaba mu mpa akalala kano kafudde era bakuwa akalala nojja n'okayuza n'okola ki n'oteekinga kale ebintu ng'ebyo twali tulina obbinyonnyola abantu bangi nnyo twali tulina obbalaga nti mu ka biometric machine olina okakasa nti kamaze leeta green bwe kataleeta green ojja kulonda ng'era otiikinze era babale obululu nti ku police station kwabaddeko 5 naye ng'akuumako kaabazeewo 100 ate abali abawagizi ba Bobi Wine bajja kikola nga bakigenderedde ng'abantu babayitako bwe batyo era owakuuma tajja kuyitawo n'amuyitako kubanga bakolako bantu baabwe bagambe nti obuli mu bokisi tebutaalinga na bwakuuma ate batwala byakuuma ate akuuma bagambye kabuwaze okoze nno bubi okwirabirayo ekintu ekyo but anala byoyigiriza abantu tiikinga mu kabokisi
tosukkamu togenda walala wonna tosanyuka era kino kyowulya nti tikinga ambuleera totikinga kwambuleera tikinga mu kabokisi akaddako akali empty ng'ovudde kwambuleera kati omuntu ayinza okugamba nti twawulya ambuleera tikinga n'atikinga mu ambuleera mwennyini badde okyagamba abantu nti okulonda tosukka kabokisi toyina kusukka kabokisi toyina kusukka newoba otekamu ekinkumu tubali tukyanyonyola nti senga akalulu ako bw'okakwata kazinge buwanvu bwoti tokazinga bwoti obukiika olw'ensonga bw'okazinga obukiika bwino oba otaddeko kinkumu asobola okukwata n'eno ewalala kati ng'akutte wakasiba nti owa Mwai Museveni ng'ate akutte ne ku Bobi Wine okitegeera awo oba okasiba okazinga obuwanvu ne waaba akutte era akwata wano era mu Kyagulanyi Nero bagambe inki batekeko mutono atekako ekinkumu totekawo ekinkumu ekibisi kijja kwegatta mu kakongo benga bono balonzi totekawo ekinkumu ate n'otekamu ne tiiki atekawo kimu byombi kimu kyekikola okay ndowooza okusomesa okusinga obungi n'abalala ba MP bagenda tuyambako of course ngono gwali badala mulimu gw'aba MP kuba be bagendera ddala okulonda basomese ku bantu ebyobuntu babulage tusomese abantu tusigazaayo ennaku ntono nnyo kati ziri mwenda anyway nga bulijjo Eye on the Press tuna mu nsonga ezibazibadde mawulire olunaku olwali omunaatusonyiwa embeera mwe tukoledde si nnyangu nnyo mashini zikaaba campaign zikaaba naye Uganda yaffe nambemu wawulidde ebyabadde Venezuela Trump yagenze nabba president yambye yakidnappinze yawambye yakidnappinze yamunyakudde president wa Venezuela nabeera ngoyo yamututte mu America avunanye emisango gy'okutambuza enjaga era gundi bwe yagenze okola ku program eyo boy wangane Sadamani yamuletedde n'obuzibu awe mbadde nzija Sadamani we yakoze program eyo yamuletedde obuzibu ng'amugamba Sadamani tobanga wafuuse omunyampi ye Sadamani ng'agamba tetulina kulinda America tulina okweyamba ffe ffennyini because America eyo weeraze obuyinza era tebuzze mu bantu ereetekawo badikiteeta baayo abagoberera ensonga zaayo bw'atyo bwe yabadde agezaako okukinnyonnyola then campaign za Bobi Wine embale wazirabye zabadde z'amaanyi nnyo abadde ne dokita yakubiddwe essasi ku mutwe kirungi tujidde ku mpewo nga kiraga tannafa yafunye obukosefu naye nga agenda dde engulu but all in all omusirikale okuba dokita essasi emyaka egitwalibwa okumekinga dokita si gye gimu egitwalibwa okumekinga omusirikale nti mu state eyo mwali ne waba tafudde osobola okubanga tokyasobola kukola budokita omusirikale wa myezi 6 tulabe ne bamekinze mu myezi egumu ne weeks ebbiri oli wa myaka 5 plus si gyokka wobala okusoma kwonna it can take like 20 years just making one doctor naye gwe omupoliisi myezi 6 tuba tukufunye so tujja kutunulawo kaawo campaign ezo nga bwe zaabadde then of course Jazz with Jejja weekend we twagiviiriddemu oba giyingira nga Jazz with Jejja ku Sunday Kasuku yabadde omu ku abo abasinze okufuna headlines ennyingi era ffenna twali tumanyi yafunye interview yafunyeyo akantu ne muzeeyi twewuunyiza nti ate ebintu era byabadde ng'ebya UBC just yabadde omu ku be baayise but it is also good nti yagenze okujjako twagala otubuulire nga ggwe akuba torch analysis yo okukyala kwa Kasuku wa president abantu abadde bagamba bakulinamu essuubi n'abatakulinamu ssuubi ani yasinze okufunamu mu mbeera eyo then ndoza dda tambulira awo nga twongerako Nambooze Bamwanga Kivumbi Amongo yabadde ewaffe Mukono n'agamba Nambooze bamuteekamu akawumbi okumujjanjaba era kyakya ssente za Museveni ekyo kye tutakkiriziganya nakyo naye ojja kunnyonnyola bannaffe abatulaba katutandikire ku Jazz with Jejja ne Kasuku walabye Jazz with Jejja ne Kasuku gwe walabye eki kyenatunuulidde Katonda yeebale kubanga twalabye okwesunga okw'amaanyi abantu abadde bagenda ewa Mwami Museveni wewaawo n'ababadde bayomba
nga nabo bayitirivu ne tulaba okwebikula obuziina okunyonyolegana na buli omu kye yabadde aleeta tibasooka nze ate ne bansazaamu ate bakola batya buli omu yabadde alina ebintu engeri gy'abyogeramu omukisa omulungi abagenzi wa Museveni twabalabye era twabadde tuwuliriza n'okubalaba era kye neewuunyiza mu kulaba mu kwenyonyola ne nninda ebibuuzo bye nabadde nsuubira nga bigenda kuba bitambulira nnyo ku mulimu guno gwe tukola kakati ku bantu bonna be nabadde nnyinamu essuubi yabadde Kasuku okubuuza ebibuuzo eby'amakulu kubanga nabadde ndowooza bagenda kubamu ne Makona amubuze nti kigambibwa nti wewangamya ku buyinza naye Makona abantu genalabye nga babadde bali ku script Makona ebibuuzo nga biva ku mpapula tebamukiriza okukwata kazindaalo kirabika babadde bano babadde coaching abagenze era nga tebagala kubuuza jjajja ebibuuzo bikalubiza tewabaddewo yabadde abuuza na mutwe gwe abasinga obungi adde babuuza mu ngeri ya lusuutirizo bw'otunira mwami Kasuku alina ekigambo kyayogedde era nze omanyi Kasuku yabadde atema ettabiko yabadde atudde naye ng'ate tamanyi nga yalowooza atema tabikutuka nga ettabiko kwatudde lyabadde atateka ejjambiya nga atema olisaanyaawo omanyi ekyaleetera abayimbi obuzibu mwami Abitex n'abalala bakwata fayiro mu COVID nga bagamba nti bafiiriddwa ne batwala fayiro ezo mu maaso ga State House ga Salimu Sale nga balina n'ebivulu yadde bategesezza miliyoni 5 ebina ebisatu mwalimu n'ekivulu ky'akawumbi ne bagamba omuntu ayinza okufuna akawumbi mu kivulu nti kati nga oteka gundi wano kivaamu bwe kiti solosozi tule miti byakajiri miti bwekyamala otuuka bwe kityo munnange byakomawo enkeera nga bagamba nti okola olina sooka kufuna baluwa kuva naggulu ya ssente bwe ziti okola olina sooka kugenda wano olina okugenda olina okufuna ebaluwa ya UCC olina ne bateekako emisolo kyenkana ekivulo kikola ng'osooka kuspendinga miliyoni 2 ku kivulu ekimu nga ezo mu security wokka ebbiri za poliisi yokka okitegeera mu security ki yokka kati kyengezaako okulaga nkulaga obuzibu bali bwe beereetera bano batuko bateeka mu kikolobero ekitagambika Kasuku kye yakoledde ddala abagenda eggulu ne balaga Sale ng'omuyimbi bwafuna ssente promota bwafuna ssente nga bagamba bayambibwe ebyava eggulu byakuba industry ya music era kati kuba industry gikiriza ku ttaka nti bagenda okulaba bano bagaggawala nga bagaggawala mu kuyimba nga te tebakyayagala muyimbi agaggawala omugagga batafugika kati kwe kuyingira mu industry ya music otandika ogigazeetinga bataddewo sima UCC basima bataddewo Federation sima bataddewo biki naye nga ansa yonna eri polisi yekuwa olukusa okuba ekivulu polisi gwetagwadde lukusa gwetayagala batandika batambuza control polisi gwetayagala tejja mukkiriza kuba kivulu otegera bulungi kati mu nsonga eyo nekijjanga kyatuuka fe bannansi abaali banyumirwa ebivulu naki byonna nga bamaze obikwatakwatamu ne biwulya nga abantu bakyakola ssente bonna bali mbivulu bakaba buki era abaliyo abakola beba Abitex ababitegeka nga bali kushuwa ddiiru nti ssente bagenda zijja ggulu okitegeera abatali abo tokyalina akola ki amma osobola okwebuuza nti abayimbi abagaggawalanga edda mu levo z'aba Bobi Wine babebe kulu bakamiliyoni bamayinja lwaki kati nga waliwo federation tetulabye eyagaggawala era olaba gaggawala ku mulembe guno nga asabiriza eri toyinza mulaba mbu abadde akoze mwana yezimbye akoze bulungi agaggawadde industry yaleeta kapaapaala eyaleeta kamiliyoni eyaleeta bonna bamisaaki bamayinja tekyasobola kuleetayo n'omu bebe kuleetedde kuleetera Glory ya Buggi ontegedde bulungi tokyasobola kufuna Rema mu industry osobola kufuna mu Shakira oyo muyimbi kati Winnie wa Mami byava ggulu nogamba mbu industry egenda leeta saha tekyasobola kumuleeta tekyasobola leetayo saha
kakati oyo nekidda bali kati Kasuku yatuuse wali eri n'agamba I'm the one of the biggest YouTubers in this country which is okay era kyenkakasa yadde tayogera nsobi y'omu ku banene abasinga naye Kasuku kye yeerabidde yatandise mu Luganda bakiyita okweteteggula okweteteggula kuba kwogera ebisaanye n'ebitasaanidde awali omuntu atalisaanidde biwulira bw'otuuka n'ogamba nti nze tufuna miliyoni 3 omwezi ffe boolaba wano gwe buli wondabako osose n'ogamba I'm the one of the biggest bw'omala n'ogamba tufuna miliyoni 3 kati gwe okoze measures zonna ng'ozikolera ku yo capacity ozikoledde ku biggest nti nze musuubuzi asinga mu ggwanga naye wano buli musuubuzi gw'olaba ngaze okusinziira ku nze omunene tufuna emitwalo gya $10 buli mwezi ontegedde bulungi naye kakati bw'omala okukola ekyo nga mwami Kasuku kye yakoze kakati mu tayimu eyo otuuka ebintu gw'ogamba ebintu ebyo omuntu ogamba omusajja ebintu omuntu atayagalira ddala bagaggawala naddala nga bakola omulimu nga tasobola gukwata bulungi nga bw'ayagala kubanga mwami Kasuku nali mugerezaako ebintu bya mirundi 3 abantu abaali bagaggawala ng'ogyeko abayimbi be mbadde mugerezaako n'abategesi b'endongo ngenda mutwala ku balimi abantu baalima vanira Sekalala nga agula vanira Uganda yena yali omusuubuzi omukulu ne bateeka ku Sekalala emisango ntakirizibwa kuddamu gula vanira mu Uganda yenna ne bagamba we mukono Salimu Salaamu guze okitegeera wayita omwezi gumu vanira yagula kilo emitwalo 2 yali emaze okutuuka ku mitwalo 18 yali emaze okutuuka ku mitwalo 8 vanira wayita wiiki emu neva ku mitwalo 8 neekuona ku siringisa emitwalo 2 ne wayita wiiki endala neekuona kanana nga tewakyali n'agula abantu batandika ottema vanira ne babivaamu ontegedde bulungi kati nkugereza ekyo oyo vanira kati oyo vanira ebabekako wano tubadde ku mmwanyi kakati emmwanyi zibadde zigaggawalwa nga teziriiko gavumenti yamanya ekintu ekyo nezikwatamu nekolero neliteeka eri nelita netteeka abaali e Masaka nga bapakinga awo Range Rover ku mmwanyi abakatikkiro kati emmwanyi zaagwa okitegeera olwamala zikwatamu kati yesettinga standards tuguze tutya tutaddewo tutya tukola tutya kubanga n'abasuubuzi tebakya obwakyetwala balinga olaba nga Bugishu Farmers and whatever ebyo babirinjamu nga Bukadefu ebyabirinjamu kati ekyo nekidda wabbali alyako ne kasooli kakati kasooli twasuubula kasooli nalimu mu kasooli nalimu twasuubula kasooli nga kiro ya mmeka nga tugisibula sinsi 950 ku 10 kiro 10 ku 950 950 naye kasooli njagala otye we yali agwa twatuuka kasooli oyo ne bamusala ebbeeyi kiro netuka ku 2.5 ne bagamba tiwakyali n'agula kakati ne bavaayo ne bagamba nti ate gavumenti egenda kati ne wajjawo abasajja abaali bamugula 2.5 abamukola ki bwamala omugula ne bamukuŋŋaanya yenna mu bantu abaali bamuguza olw'9.5 ne bagamba nti ate kati kasooli gavumenti egenda kugula ku bamuyina abaasalwa nga abamuyina be Salimu Sale be baani abasindika abanne bamugula ngera we bamugula bagenda mukwata mu akawunga bamuteeke mu camps ez'empunji UN lwasasudde ontegedde kyegamba kakati nze nasubulako omukyere TZ nga n'olumu oba olina akasoko nga kakulya osobola okayisawo ku booda okukwata n'omukyere wabanga kutte n'emmundu kati kasita bamanya nti gufuna n'abaliyo nga bagaggawala ne baguyingiramu kasita abaana bagula zi booda kati olwaleero boda bwe zatandika okujja nga n'abazisuula bamakanga batandise ogaggawala abasajja bano baziyingiramu be bazireeta be baziga looni ontegedde bulungi kuba baakiraba nti n'okusuubula kuno kugaggawaza takisi bwe balaba nga bali mu takisi bagaggawala genda mu buli paaka olabe zidroni ezirimu ez'amaanyi ezo bagamba zinambalesi bananyinizo babakubuulire era banagenda okubuuza nga bagamba nalina oluganda ku generatio nalina okitegeera kati Kasuku ye akwata omulimu gwe kakati Kasuku yakutte omulimu gwe n'agwanika mu bantu abatagwagalira ddala
kubanga saagala kulimba mwami Zanero saagala ogambe mbu abantu abo be babadde mbakasuku babadde baagala omulimu gwabwe n'okubakosa gubakosa kakati ofuna milioni 3 naye ng'omuntu gwenyonyola ofuna milioni 3 ye muntu oli yali atambula mu kampeyini zino zennyini n'asanga omusajja yakuba buloka n'amugamba how much do you make a day? 20,000. Namubalira mwawo oyingiza meka olulaku emitwalo ebiri je naga awufuna nyingi nnyo nga tubalamu ebiri buli lunaku je emitwalo nkaaga yamutenda ofuna empitirivu era omusajja oyo yagenda takoze eki tamwokyezaayo yamutenda ofuna sente nyingi bw'okwafuna emitwalo emeka nkaaga gw'omugambo lunaku ofuna 10 bwe bukadde bumeka busatu ezalaba nga mpitirivu nnyo kubanga olwaleero mwami Kasuku ky'olina okumanya nti mu system mwe tuli mwami Museveni yateekawo enkola esinga okubeera obubi mu Uganda ey'okugabanyagabanya mu bitundu ebitundu ebyo n'abimma kituyita omwenkanonkano oba okwetegerera kakati omuntu ng'ali katugambe Kabaale oba ng'ali nga obwongo bumuga nti ategeera aliwa ali Kampala era essomero eddungi liriwa Kampala university ennungi eriwa mu region zizonna kati n'azikutula n'alekawo abantu abamu nga tebalina kumanya kumala soketudde wali emabega ekiwulira ogambye president yasanga omusajja omukubi wa bolo kakati Kasuku ye kye yakoze kino tugenda tuka ku makya kubanga yasabye nti government eyingirewo si kutuyamba mu byakutuwaayo kuba tukola naye ejjemu eregulating omulimu gwaffe ejjemu aboogera abakozesa internet obubi bwe tukyali awo kakati nabadde njagala kubuuza mwami Kasuku lwakuba ebibuuzo simanyi oba yabadde abiraba ajja alaba bino nali amubuuza ayinza otunyonyola internet ogikozesa otya obubi okuvuma abantu n'owemula kati ayinza okukyawula wakati w'okozesa internet obubi ne gavumenti obutayagala internet kukola kubanga bajja kusanga program ngeno gyenkola gyenkoze kati bagambe ono atuwabudde mu ddwaliro teriddagala agikozeseza bubi tumusibe oyo tumusibe kuba yagambye abagikozesa obubi mubasibe temugijjaako kakati ebintu bino ebyekisiru ebyokusaagasaaga olwokuba simanyi yakunamye yakoze ki yabamudde simanyi muli wa bisiyaga biki kukozesa internet obulungi kyebaagala tusigira ekifaananyi kubanga era otunuulira n'abamu ku baabaddewo nga balinawo n'obutambi obusu obupya ddala naalabye abantu abaagala amabina okukozesa internet okozesa internet obulungi kyekyo era be babadde basiimibwa abo okusinkana ne jjajja omwana sokoleka omanyize otuuka ku topiki Shoni Styles yali ayagala yingira mu kabina bulirayo ayinagirewo najatyuka mbwati n'adunula mu kamera naddayo neefubitika ng'omunyo oguyingira kito munne yagambye naga nti ate onansinzeeko Shoni oyo omuwala alinayo ice cream alinayo ki banaye nze sirabangako omuntu waliwo akantu ke baali bakozaawo saha ke baata ne bagamba ono tabapazo okajjukirako kati oyo omulenzi oyo yali yeetaaga kusooka kulaba ku Shoni Styles kuba ate Shoni Styles yatulaze mbu yeyisenga yabadde asobola n'okuyingira munda yandyekwesseeyo kati internet yagikozeseza bulungi oyo egikozeseza obuki era yakyaziddwa ne mu State House kubanga twali tumanya okumanya nti ne woba oyita abantu tuyita bakikula ki okulaba president osinkana kabaka okusinkana katikkiro abantu twala bakikula ki okiwulira kakati mwami Kasuku okujja nga atwawulire internet omuntu agikozesa atya obubi kubanga nyinza okujja n'enjogera nti bannange eddwaliro ly'emikono abantu bazaalirwa ku ttaka nabbanja nagawe bamusibe yakozesa bubi internet oyo ngera bwe yayogera ku musajja yashogera maaso ga president naga poliisi ekwata oyo okiraga kyegamba kati balina twawulira measures
kwosinziira internet ogikozesa otyo obubi musiruwale mukole ebyekisiru byonna naye temwogeranga ku bintu bigasa bantu abo bogikozesa bulungi bw'otuuka ku kigendo gasa abantu olwo internet oba ogikozesa bubi nze mbulamu bwange sikkiririza kuwumula sikukiririzaamu ne wemba sikkiririziganya naawe nti mwami Museveni sikkiriziganya naye naye sobola muwemula ekitiibwa kye kyensooka okukuuma kubanga sina bwe ngenda kunnyonnyola mwami Museveni awulire bye mugamba nga nsosa ne banankwata nze sina muwemuzi yenna oba wagira kibiina kya NUP oba ki gwe nsobola kusaasira nti bambi nga tulabye mukwata era nze kyovola waliwo wano omwana amogola agagamba aganene toyinza kuwulira nga ntaddeko wadde nti firi wundi nze wemba njogera omuntu gwenjogerako wemba ngamba Gaddafi njogera nga nkimanyi nti Gaddafi yoyo bwemba njogera Waiswa njogera nkimanyi nti ayogera nsonga talina gwe yawe mudde bwemba njogera nti no akirawo kivumbi wenjogera Olivia Lutaya bwenjogera nti Bobby Yanga njogera ku bantu abatali baki nze waliwo abantu besobola kubanga nze sikikiririzaamu bwentu bwesikiriza mbikola bya kiseegu okibulira kakati bw'oba tunuulidde enkola eno gye tukolamu negye tukola kati Kasuku ajja twawulira kuba yasabye bajje balejuletinge bakwate abakozesa internet obubi baba gikozesa obulungi baleka bakola omulimu gwabwe gutambule nga bukola ki atubuulire okozesa internet obubi kyeki ekyo ekibuuzo njagala mwami Kasuku yaba akituddiramu olinawe wagambye nti Kasuku yatemye omuti kwatudde yatugutemye bwati nowe example president yasanga omusajja akuba buloka n'amugamba akolera emitwalo ebiri president nakola maaso awo mangu nnyo n'amanya nti omusajja ono aweze emitwalo enkaaga omwezi n'amugamba bakusasula bulungi nnyo bw'ogamba okola 3 president aba atambula ku PDM tumulabyeko nga alambula after 40 years protecting the gains nga alambula omuntu alina embizi piglets not pigs piglets obuto busatu naye kubya naye kifaananyi nekigira ku New Vision waggulu n'agamba these are the gains oyo gw'ogamba ajja kuyambeko gwe miliyoni 3 alambula embuzi 2 2 goats mu kyalo nga zikwata emitwalo 5 zombi 25 naye ng'akozesezza obuwumbi 2 zirambula ku olwo bazi president watambula akozesa billion plus 2 billion buli lunaku zaakozesa ye n'alambula embizi 3 Kasuku gwagamba ajja abayambeko ku muntu afuna obukadde obusatu ono gwayogerako pokuli omusirikale omupoliisi oba omulala ng'afuna omwezi emitwalo 6 abaana nabadde mu comment nga bamubuuza gwe musajja agamba nti mufuna obukadde 3 omanyi omusawo zaafuna omanyi omusomesa zaafuna oba omusirikale RDC bamuwa akakadde kamu kitundu RDC ye mukiise wa president ku district afuna akakadde kamu kitundu gw'omugamba mufuna bumeka gw'oli ku ttabi ogamba owezi obusatu kati okumanya abadde alitemera ddala bano banaamala otegeera nti bano baweza obusatu era bagenda kujja balejuletinga naye Kasuku ajja kimanya kibagenda olejuletinga okujjako Kasuku kyakola kiri nti ye kayiseewo ku YouTube oba ku media ayagala waleme kubawo Kasuku mulala bonna abasibiddeyo ng'ebyabayimbi abalijja era mu kufuna okwo olina kulaba nti kamiyoni yatwala ekisawo Bebe Cool Kenzo obaani ontegedde tekyali mwana muto asobola kuvaayo ne bagamba nti kati ate opinze waali yanyizeewo kuba I'll be open to you fe twakola mainstream media naye mu mainstream media okugamba nti ono mukozi wa radio oba wa TV afuna akakadde omwezi wano e Uganda ne bamukutuma tetuweza TV eziweze 10 neki oyinza obutaweza abantu 10 bafuna kakadde mwezi kitegedde bulungi ng'okola mu mainstream kyobola bate mainstream ndozalako kinikalisa ng'alwanyisa social media because abaana baali bategedde nti it is better to employ yourself than okukolera abasajja abo bakuwa emitwalo 3 omwezi nonno abamu balina ne kampani esobola mala emyezi 3 nga zisasudde mukozi oyo
ng'alina kutumira senga gundi wali ku mastowa nkutumidde ndoza mudero bawulira like how a media personality survives in Uganda owa mainstream era abawala we batetunda era gwe mulimu wasinga okolayo anyway kakati embeera neva ku ebyo kakati n'okukyokubiri internet eno mu Uganda enkozesa yaayo kati ffe tubadde tuwaguza buwaguza otandika ogikozesa abantu bagitegeere nti nga wembeera embalala natambulanga nga ninga muyimbi nga abantu banfuwa bufuuyi we bali kwogera ku nsonga okitegeera oba yonna yonna gye tutambudde ng'abantu baba banfuwa bwe bali kwogera ku nsonga naye ojja kwesanga nti Mwami Museveni ate kyo takyagalira ddala. Mwami Museveni omanyi kyamukutuza UBC waliwo UBC Western eyo ya Lunyankole kati waliwo UBC Northern tayagala national wide character okitegedde tayagala ddoboozi limu lisaasaana wonna nti UBC netegeba ku mikutu egy'enjawulo olw'abantu okugitegerera mu ngeri ey'enjawulo bali bawulire Lukyoli bano bawulire Lunyankole ey'Ebusoga ewulire Busoga kakati UBC bwetu ebagikola neya Buganda esigale wano tayagala sito omwagatta atayagala ddoboozi limu ligatta ggwanga nga Kyagulanyi kakati internet taswa agikkiriza kukola nga mwe mujagala ebulaaya kagereze nti omuntu ali mu bitundu ebyenjawulo oba mu cities ez'enjawulo ayinza okuba akola kyekimu n'ali mu bitundu ebirala ng'era tajula okitegeera naye kati wano olwaleero ojja kwesanga tosagamba nti no yene mugagga asinga ono emuyimbi asinga okuyimba nibagaa nti wekabaale Kampala abo we Kampala omuddusi asinga mbuwekotido Kampala kogambye okukutulamu ebitundu obutamaking one star omanyire mu kuyimba byatandise nga bategekayo concert eno yaba wesitana bera sita wa west ina kyagamba weggulu tetuzafuna kamiliyoni atuwa East Africa kati n'omuyimbi ogenda okulanga we baleeta omuyimbi bamuleetera ku koweeyo ya busosoze gamba nze ndi wa Eastern gamba nze ndi waki so nga luli Juliana yavanga efort nakuba Uganda yonna naye nga abantu tabagambira nti waki we fort nti tebatunuliranga kalakita gundi tribe ya muntu naye batunuliranga kikyateeka ku table era kyova olaba bwe tuba tuwagira Kiprotich tetugamba mbu ate oyo weeri tumuwagira kyenkanyi bannayuganda ffenna tusanyuka lumu Kipusiro Kiputegeyi ffenna tusanyuka omulundi ogwo gumu ne tugamba munnayuganda munaffe akoze eki ffe twalwawo n'okumanya abasajja abasambi b'omupiira nti ono wa Eastern oba waawa obiraba nnaku zino bano nga babikoze eki nga babireese kakati eyo regional imbalance Mwami Museveni gyatambulira kati agitambuliddeko ebbanga ddene lwaki ayagala nnyo okukuuma abantu abamu nga tebamanyi kuba akimanya abantu abalabufu bonna bamuleetera obuzibu kati ye kimukolera nnyo ngenda kubuulira twali tutambula mu campaign ffe twali ekanungu eyo twayitira ddala eyo erukungiri twayitayo munda ddala eyo senga otuuka ekanungu ne bagamba nti kulisi bali omu nsi gyava oyinza okukwata nomukuba kibookaana lwaki abeeri tebamanyira kigenda mu maaso abamu mu nsi n'oluguudo ffe twalukola we twatuuka emmotoka esobole okuyitawo omanye emmotoka okutambula nga zirabedde ne mutasanga mmotoka yonna gye muyisa kati ng'eyo kanungu gye twalimu omuva omubaka kulisi bali omu nsi lwaki ganda osobola omukuba kibooko bw'oba tutikira ekitundu ng'ekyo obadde mu palamenti emyaka egisukka mu 3 naye we walwala nga toyina ddwali osobola kujjanjaba mu kitundu ekyo okuleka nga kyokiikirira bamusindikira nnyonyi okuleka nga n'emmotoka tesobola kutambulawo ku makubo gali nga bugamba nti gye twayita ffe twalikola ennyonyi erina okujjayo kuleeta mu ddwaliro tomanya mbeera mbi yenkaniddeawo gye bafuzeemu eggwanga olumu kakati Mwami Kasuku be abantu be yabaddeko ng'atema omuti kwatudde abanyonyola nti wava obukadde bumeka
busatu buli mwezi ekyo yadde tayagala kiwulya kyokka Kasuku ye yerowoozezzaako lukka lwakuba yafuna obusatu teyalowoozezza ku mwana wa wansi afune 5 teyamulowoozezaako teyalowoozezza tanatandika funa kuba waliwo ne time gy'otandikiramu funa kubanga kati Kasuku kyakola nalabe aba TikTok nga bagamba ffe teryatusasula kati ate aba TikTok ye ayogedde asinziira ku YouTube aba TikTok wane wa Uganda tesasula ate Kasuku ayagala okulowooza mwami Museveni ti TikTok ekola ki digital media yonna kubanga n'abasasula wano ku TikTok be bagezigezi abagulawo akawunti zaabwe mu mawanga amaki amalala kati ne baba n'engeri gye bakikolamu wano ne basindikira bali be bagezigezi TikTok wano mu Uganda tekola ki ne Facebook tesasula era TikTok kusasula ng'olangidde Zanero nti atunda mukalakasa n'akola ki direct advert nti mwami gundi olina following nene so pesa kalango kange kuno badde nsaba kati mwami Kasuku ye ajja tunyonyolera kubanga oyinza okugamba kati kankuwa ekyokulabirako ekyangu bagazetinga nti bino ebyambalo by'amagye na biki naye olwaleero olaba gavumenti ng'ega nti akakofiira kanupu k'amagye naye nga tebalina n'akayero we katyo ddala bo akaabwe naye nga kayero okiwulira mu kala yaabwe era bwe katyo ddala tekaba nko k'amagye twaligwe baali basimbye mu kooti ng'akambadde n'abakono byali bakamaya kenaanikakukko yali Photoshop yali Photoshop akamwambaza kale naye tewaligwe baali basimbye ng'akakoze eki ng'akambadde kikyengezaako kulaga era twasomoza mwami Kuraije ne tumugamba katwambaliremu taata engeri gye kali k'amagye ate katugolije n'omulamba sooka okeenaanike tulabe engeri gy'owomya kofira k'amagye kano yagaana kakati nti ebintu byonna bajja bigandawaza batukane ovulo zifaananya amagye bendera ya Uganda yino baagala gifuula kikolimo eri buli muntu olaba bendera ya Uganda mwagala ogifuula ekikolimo eri buli muntu nti agikutte oba n'ogisanga ku dduuka mulibbe oba agikutte mumutte mukube mumumenye mumuwogole kakati ate olwo Kasuku kino kyoteekayo nti ofuna obukadde 3 olowooza bagenda kirowooza batya kitegeeza bagenda kulejuletinga nti omuntu akwasa TikTok alina sasula sente bweziti naye nga beeroidde nti mungana TikTok tesasula YouTube esasula nayo tesasula kyenkanyi buli omu alina kaafunako waliwo n'atafuna kyule faini ku nguudo tebafa ku kidduuka kya Meko watukutuku akubye ekitala mitwalo 6 n'owa taxi 6 n'owa V8 6 era twamala kukwata mu mateeka ago ne tugamba yiye banaye kino kiki kye mukoze naye nga tuddemu twetegereze okiwulira naye mwami Kasuku ndowooza ekyo abantu babadde balina essuubi mu Kasuku mu ngeri etali ya mutima mubi nze saanyigidde Kasuku kugenda mu State House naye Kasuku ensi yonna y'omu ku bantu badde balinamu essuubi essuubi litya ery'okubuuza oba okutuusa obwetaavu bw'abantu omanyi waliwo n'ekintu ekyabuzeemu walaba omusajja gundi bwe yali akyazizza Trump waliwo media bamuyita waliwo omusajja YouTuber yakyaza Trump emabegako awo nga Trump yakalira obukulembeze n'amu-interviewinga naye bw'oba otunuulidde ebintu bino engeri gye babikolamu mwami Museveni yazze okukyalira ba YouTuber ne ba TikToker naye ng'ate enzija jazzeemu alinga zze ku UBC ekintu ekyo era ndera kikubuuza Jazz with Jejja ekigendererwa kyabadde kyagamba Jejja ajje mu baana bano aba digital but delivery yalabise era ng'eya State of the Nation address nti fiiru ya TikTok eno bwenkukyaza oba eya YouTube njawufu nnyo ku delivery eri then ndwanira ekintu ekyalabisenga abantu ababuuziza ebibuuzo ebyabadde nga babe basetingidde ne baba prepping nti obuuza bwoti nze omu we yagambye
nti nze nsaba Katonda ne ku myaka gyange kyasobola otutoolwako jjajja ne weeyongerako kubanga nze ndi musanyufu nnyo kubanga tukyali wano naawe ne ŋŋamba okay. Kakati kiri bwe kiti mu nsiramu y'ebibuuzo bya TikTok oba bya online whatever bisukka nnyo ku zino zi big streams nga zi TV and whatever mainstreams bisukka nnyo. Lwaki nkugamba bw'otunuulira TV omusajja akola pulogulaamu nga ya ssaawa 2 oba ya ssaawa tugenda kuwuliriza okuva ku ssaawa 3 mpaka ku ssaawa 4:45 pulogulaamu egenda okuggwera. Kakati okunnyonnyola okwo kuba kwa njawulo n'okwa TikTok. TikTok olina okuba nga oze nga oli brief nnyo naye nga ebintu biri understandable ate ng'oli free ng'ate oli free. Kati jjajja ekyo kye yabuzeemu bw'otandika okunnyonnyola abantu ekikulukuto ng'ate ansa gy'oddamu ya ku TikTok kati biba tebikyagatta. Ababadde balina omubriefing abadde balina okujja nga bamugaye nti wano BU ya wejjeeko ekya president wejjeeko buli kimu jangu nga jjajja w'eggwanga. Kyobalaba kati ku mutimbagano guno ku pulogulaamu ezibeera ku TV oba ku mainstreams ne ku zino online whatever TikToks and whatever atawo Kyagulanyi alina obubonero 99 kubanga yo kyasinga n'okuzannya kyasinga omuzanyisa asobola okuderivaringisa akantu kadakiika 3 naye nga kajjudde amakulu gonna ge wayitaza okuwulira. Online ine ngeri gyepiikinga nti wetwali mu presidential debate mic check 1 2 katambula nnyo ku online ne kakwata debate yonna ne kagiwa ne live okusinga like formality. Kati jjajja okujjako okugamba Kasuku nti ekibuuzo ky'obuuza kifu oba kale si kifu naye omuntu gw'okibuuza si yasaanidde n'ebye wa discloses nga ogambye oteme ttabi kw'otudde. There is nothing else kye twafunyeeyo kubanga okujjako nalabye ng'abuuza Sandra amatooke go wagatunda. Nakizudde mwami Museveni ayagala nnyo Sandra oyo. Sandra amwane ku matooke gali yagatundamu 25. Kakati n'agamba muweeyo kati nga 10. Aso kuba luli gaali 5 nafunamu 25 kati bamuwa 10 agenda funa ekya5. N'agamba muweeyo nga 10 n'agamba ne president twali badde tumala n'ogayogerago amatooke tugogereko kuba kati nze nninze gago eri ewaffe teri matooke okuleka agago gokka tugogereko. Era n'agamba Sandra ono mumulabira wano naye muntu wange nnyo. Era ababadde bagira wano bagamba nti president mukwano gwa Sandra ddala. Nalabye ne Natasha mukwano gwa Kasuku kirabika nnyo okusawe nabadde ndaba. Ekyenjawulo kye nalabye mwami Museveni yabadde amanyi Kasuku n'okusinga ffe twadde tumulowooleza. Edda president ambriefing. Anti lwaki nkugamba ekintu ekyo mwami Museveni ogendereranga nnyo omuntu gw'amanyi. Olaba nze omuntu bwenjija kuba kati jjukira erinnya Kasuku likola nnyo era livuga nnyo naye omuntu bw'ajja wano n'agamba oli nayanjula laga Kasuku kabeeko tekyayogera nenkugamba how are you Katende how are you Mr. President oli n'agamba I'm fine how are you Saka kakati abakumanya okusinga ku namba emu kubanga lisukka ku kyenkola ki kyenkozesa olukosi nze erinnya namba emu litera lyabuza n'erinnya lyange ng'erya mwami Kasuku erikola ki ngera olaba Zanero senga oli ajja n'agamba mukulu Sekanjakko okitegeera omanyi kakati omusajja yazeraga abayu Katende ngamba president amanyira erinnya lya Kasuku erya Katende bw'atyo okitegeera so osoboladde nti omuntu amulabira ku mitimbagano yalikozeseza Kasuku mangu okusinga Katende. Abaakayanye nga tebabatutte bakaluvini bajuniya barama bayombye nnyo. Lwaki olowooza bayombye ng'oli yabadde agenda kubuuza bibuuzo? Be baatutte be badde basinga ate abamu be bataatutte tebabadde na mukisa gumala. Nze siina kubuusabuusa ku be baatutte
Kasuku okubanga yabadde akulembedde wali kubagenda okwogera. Era kituufu. Kubanga abalala olumwadde bamusinga tebabaddeyo. Naye osanga tebabadde nanzikirizaganya ntuufu na biki bagenda kubuuza mwami ki? Mwami president. Abalala bayinza okuba bamusinkanako emirundi egyakola ki? Egimala. Okiwulira nga bakaanira busomusinkanako guno. Ate abalala nyina ekintu kye neebuuza. Kankubuuza ekibuuzo. Senga mba nyina omulimu gwange nga tukola. Naye nga buli wojja wemba nyina okukola embaga gwe gwemba nyina okuyita wa mukwano gwange nnyo. Abantu bano beerabidde bano bonna babadde mu campaign nti bano badde basasulwa badde bali ku mulimu buli naku emitwalo ago 3 nga olwo abafune 10 n'emeka kakate bonna badde bali kuki ku mulimu. Ate abalala akunyogera nti nze president ne mukubira nampeereza bweziti taata nga mulwadde n'atuweereza bweziti bo babadde babawa buli lunaku. Okitegeera? Kati nga tumaliriza ku kyakasuku ne interview ya president. Era zendi teyatuuse bali bayombye buyombi kuba badde bajja bafuna ebyokulya. So tusuubire nti badde bafuna atolede badde bakoze eri ngira basasulwa. Badde tebalina kye bakola ku mwoyo gwa ggwanga. Okay. Anita Amongo yabadde mukono eyo n'agamba Honorable Nambooze bamuteekamu akawumbi omujjanjaba sente za Museveni bwe kiri. Newunyanya speaker obutamanya nti newunyanya speaker parliament obutamanya MP byalina kufuna mu parliament ebimugenderako. Kiswaza nnyo kubanga ali ku ddala lya speaker naye nga tamanyi nti omuntu bw'ati bw'afuna bw'ekiti akolebwa atya. Nze nabadde manyi MP nabadde manyi speaker agenda kunenya nnyo eyayingira n'amenya Nambooze omugongo mu parliament era ye yavunaanwa atatamwogerako. Naye avunaana gwe baamenya n'amuvunaana ne parliament omujjanjaba ate naddira ssente z'eggwanga n'azisoswaza n'agamba ssente za Museveni. Kyakituufu Nambooze yamenyekera mu parliament ng'ali ku mirimu gye emitongole. Walabeko bavunaanako eyamumenya bavunaana gwe baamenya gwe bavunaana bamuvunaana n'omujjanjaba. Naye banyire bayisa amateeka nti MP wanafunanga ekizibu bw'ekiti ng'ali ku bubaka anaakolebwanga bw'ati. Ne companies zirina insurance policy. Okitegeera? Omukozi walwala obulwadde ku mulimu bw'anafunanga kino ng'ali ku mulimu abadde ajja ku mulimu obanga addayo. Okiwulira? Kakati oyinza okunenya omusambi w'omupiira nti Arsenal emujjanjabye kuba yamenyekedde mu kisaawe eyakutuse okugulu notandika omuvunaana nti Arsenal wano yakuyunga okugulu era yeyina omuyunga kuba kiba mu contract. Kakati newunya nnyo omuntu ali mu mateeka naye nga amateeka tamanyi bwe gatambula ate nga akulaga speaker n'atuuka okulizoninga ng'ali kulaale kuba kati yafuuka MC wa kuziraale n'atuuka okunyonyola ekintu kulaale naye amazima naye woba okitunuulira ng'ogamba bono omwana wa P7 yali kyogedde kuba waliwo yali ebutambala yalivudde mu speaker yanenya Muwanga Kivumbi okukkiriza Museveni mbu okutwala emmwanyi naye ate akatambi akafuluma don't allow those Baganda to get numbers. Ate nga Muwanga Kivumbi yali akulira Buganda caucus. Ate abanyonjodde nti tokkiriza Abaganda abo okuweza numbers zonna tubakkiriza baziwezi. Kakati ate ogambye tusinkana ne Kivumbi ekiro ng'akukuta ate gwe musinkana naye lwaki ate omwanika lwaki oyasa ebyama byo ate oledde musinkana naye mu nkukutu. Kakati ekyo kyali kisobola okulaba omuntu ayonka nti ono atambuza bulimba. Okiwulira? Kyali tesaana kwegamba just njagadde wabulamu nti bw'aba adelivaringa message gy'atuwa abe nga tuwe ya speaker aleme kufaananako ng'omuntu gwe basise ku kyalo eri atayogera nko ku muzindaalo owaayo ogamba ki? Yagamba natidde kubanga agenda natwala abadde mu kiwugwe kiki ng'olabira ddala message eyo teyalivudde mu speaker. Okay. Bobi Wine Mbale Mbale sebo kati ye yasinze eri ku number 1
kuba twasookera mu Arua ne tuddako Luweero ne tudda ku Masaka kati Mbale yakitutte abantu okubanga cities zikyavuganya baali beewera dda ab'Embale ngera buli otugamba nti Arua kyasusse Masaka kiyitiridde Mbalala kiwadde kika gundi erabika yesinze yiganga tegambwako yiganga wamma yasooka kakati nga bagamba mbadde mbalaba nnyo mu comment nga tuli ku Ziraale nga baga temunnajja Mbale mujja kukiraba baali beewera dda sajja yakubye Mbale banna Mbale kyabadde massive era gye twalabidde ebintu ebyenjawulo ne tulaba ne dokita yakubidde essasi ku mutwe naye kyanaku nnyo kubanga omusirikale w'eggwanga osobola okuba dokita essasi zino product bbiri we ziba zigasa eggwanga Mwami Museveni agamba nnyo nti tukakase nnyo nti bannasayansi betusosowaza omanyi ebbanga lekitwalya dokita okufuuka myaka nga 25 n'omusobyo just making one doctor okukola dokita omu ng'ayimiridde ku kintu kimu ekyo ki dokita kati okuddira dokita oyo S4 drop out amugye mu budde sawa omusirikale oyo asobola okuba nga si weesi nga profesa eri profesa musirikale ayinza kuba muntu sasi n'abasirikale nabo balimu entegeera era bw'olabanga amalaga dwadwalukana ajja amalaga kuba mwetegereze bulize baba ba P7 drop out mwana wa Nankogu LDU from LDU to major kwegamba babeera bwe batyo naye omuntu yatendekebwa mu byekijasi nga musirikale ddala n'enkwata ye newabeera wabaggulu ebayanjawulo era Katumba amala byasuubira okukola tobisubira okitegeera nkulaga omusirikale omutendeke bw'otunulira bano omugenzi alonda Nyakayirima bano Mayombo we baali beetwala biba byanjawulo n'ebya bano batwatendekebwa mu nsiko olumu asobola okuba nga musirikale naye alina kuba wa seculiko ne bamugamba kati yambala eyeggwanga kakati famayinja gaffe gava mu nsiko byakola byanjawulo nnyo n'omusirikale owaddala agamba nti nze natendekebwa nempita wano kyova olaba ne mu poliisi Kaweesi yakolanga byanjawulo omugenzi Kaweesi yakolanga byanjawulo ngero yaloga ng'ayinza okusanga embeera we yali badde n'olaba engeri gyagikutemu n'ogamba bakirumira oyo Kaweesi yennyini kwegamba ngo akwagazisa ekitiibwa kyakola ki kyalimu Katonda mulungi ndabyeko ku bifaananyi nga balaga dokita tannafa yazemu ali mu ddwaliro bamulongoosezza naye era kya busiru kubanga dokita ono agasa eggwanga nawe abajjanja batabuuza nti oli wa Nuupu abadde akola mu ddwaliro ya gavumenti alina n'erirye Embale naye tabuuza nti oli waki wa NUP ajjanjaba kyenkanyi naye gwe olw'okuba olaba ataddeko ekifaananyi kya Kyagulanyi kale awo oyina mufiirako ndowooza abantu twali badde tufunamu ku sense of maturity esingako ku ekyo kyetutwala kyetudelivalinga mu bantu fe abasirikale tudelivalinga ki mu abasirikale mudelivalinga bukyayi butemu bimonyumirizaamu okiwulira nti otunulira omusirikale nga talina kikola kya buntu kyazze kukola mu bantu naye nga okweswantako kwonna bikola bya butujju byazze okukola olumu ku bantu ekyo kiba kya busiru ekiwulira campaign zaggulwawo leka abantu bakola campaign nga bwe baagala era nalabye ne Mwami Mukiibi nga yakulidde abasitudde nga naye alaga nti anyoleddwa omusirikale bo mu busirikale bo baki kyakoze ne baagala no yabadde wajjati abajjati bo abava mu kati ate abajjati be bamenya gundi okugulu ayitawa abajjati bebaziba bebajja ne bakola awo amawulire nga gwende tambuze era ne bakola ebikolobero ku bantu era nga bana abajjati amaje gatuka ne gabeegaanako nti tetubamanyi nga tumaliriza Venezuela omukulembeze bamunyakudde mu State House ekiro bwagenze okukyanga ensi terina mukulembeze byaleese ebizibu wano America
eyamba ekola ki America kangende ku message ya muganda wange yennyini kaje mbangenda kuba yasinzo sika abantu omutima wadde obude tuyina butono nali badde nnyonnyola nnyo ate Venezuela nenkubulya n'engeri kikolewa kitya kitambula kita era Venezuela yinaki okutuuka ku ekyo Venezuela yemu ku nsi eziyina amafuta mu nsi yonna mu masipita g'ensi yonna ekutwalako ebitundu 18 18% geterese na kikitegeze yinza okubeerawo ebbanga gegenda okusima geterese na kimu reserve zo oil reserve zibirina etwala 18% kitegeeza nsingagga naye enjavu eringa naye ate enjavu nga olaba Kongo ebyobugagga erina bingi mu bwavu bwayo nga olaba Kongo nti nsingagga byobugagga naye enjavu kakati ekyenjawulo kakati mwami Sadamani n'abalabye beetwala bubi nnyo ne Umaru Kiseka n'abalala buli omu omanyi nze simanyi nnyo ntalo za ku mutimbagano naye kambanyonyolemu ekintu kimu nze ebiseera ebisinga obungi wabeerawo omwana ng'ayogera olumu foreign policy waliwo omwana oyo Shamabiki atera okwogera foreign policy muwuliriza nnyo olumu naye buli muntu alina amaanyi ge we gali kakati toyinza kugamba nti nze amba Venezuela foreign policy kati America etuyambira wa oba tetugasiza wa kakati bwotunulira America enkola gyekolamu ebintu byayo olumu ebadde eyina interests mu Venezuela ekyo kyoyina okumanya nti ate abazungu bano tebakola bintu nga babikola kyenyeje basooka calculatinga era otunulira bwotunulira Venezuela nti America Venezuela ebadde yakolagana ne China ngera China eyina ne meri gye yatwala Venezuela ebadde eyinayo ne refineries ku mazzi ebintu bye bakolerako kati America yo kye yakola yasooka genda Venezuela ngega nti ekuba bayaga era meri zonna yazisimbulanga nekuba abayaga b'oku mazzi nekola abaki Venezuela obwongo ne bukyuka ne bulowooza ddala eri kuki mpaka we bamusanzeyo mu kyalo gye yabadde yeekukumi oba kabaaleyo oba lwakitulayo eyo gye bamugye naye bw'otunuulira America Trump yeewaanyeemu n'agamba operation baagibaliye eddakiika 3 baagikoleddemu kitundu ate yateddeko akalala mbwe ekyagitwalizeemu ekitundu kunoonya mukyala omukyala yabadde yeekwese eddakiika 3 baagikoledde eddakiika oba yagambye 2 kitundu yagambye eddakiika ntini nnyo ate ekyazitwalidde ekyo kunoonya mukyala naye kati kino kyebadde nkugirako kati ndi ku lutalo lw'abaganda bange buli muntu alina amaanyi ge we gali mu revolution eno kakati buli muntu nze nyina agange we gali Kiseka alina agage we gali Smallville alina agage we gali buli omu alina agage we gali kakati Sadamani ekyamubuzeemu yabadde annyonnyola ekintu olumu kyatayinaamu nnyo bukugu yabadde annyonnyola foreign policy gyatasobola bulungi kutegeera etambula etya oba nga agitegeera kitono which is nti yabadde alina okusooka okukola research emala okunoonyereza okusobola okuwayo argument ye ng'eteredde kakati bwe yagireese naye n'atekamu akagamba nti wano wakirinze nteesaamuko oba ne gundi ekintu ekikyamu kubanga ngenda kubuulira Sitaani niwe yasinkana Yesu teyalokoka era yamugamba bugambi oba oli mwana wa Katonda yamukema bukemi kitegeeza omukemi yasigala mukemi talina wakola ki walokokera kubanga twaligambe nti abantu basinkana Yesu olaba Yesu yalokola bano na bano na bano naye Sitaani yamulemwa era yasigalawo era ne Yesu omwana wa Katonda butaligaye nti yali amutaliza yamukema bukemi nti oba oli mwana wa Katonda buukove ku yeekaalu gwe wansi kubanga kyawandiikibwa nti ali kuweereza bamalayika be bali kuwanirira n'ekigere kyo ne kitesitala ku jjinja era namuddamu n'agamba era kyawandikwa tokema Sadamani yawadde ayinza batalina nsobi naye we yagambidde asobola okuddako ku sayidi emu n'alwanirayo okuwakanya America ensibambi yadibisiza mutere kino Sadamani kye yakoze kye nali mpakanya ku mwana oli Semafaati bwe twali tulina olutalo lw'amalende naani ne Zahara kati ngamba banaye tudelivalinge bulungi ensonga zaffe muganda wange nga Shama nga mukambwe nnyo ngamba bata amalende card awajja wagira kati Shama olwokuba yali mukambwe nnyo ntuka ne mugamba nti nze bonna abantu abo bantu banga ati buli mwalina omugaso mu kibiina nekyo tuba tukola tulinde ekibiina gwe kinaakola ki
we kinalonda nagamba mulaka muli bazahala ne mugate tuli bazahala muri ba kibiina nze ndi wa kibiina era Malende kampu yenjogera naye ne Zahala njogera naye lwaki sinavayo direct kugamba nti ono olw'ensonga ekibiina gwe kiwanze gwe njokola ki ogenda naye gwe tekikwawunyisa okubanga nze yabekera musiri ku nomination kugundi ku vetting nze yawerekera musiri kati tekikwawunyisa okuba nti simuwagira bagira Zahala olwokuba teyafuna kaki kadi kakati bwe kito bwe kyali kakati ono ensonga y'olumu yabadde ntuufu kubanga ayinamu yabadde ntuufu Sadamani naye obukyamu bwavudde gavumenti nze waki tusoka ntwegatta n'ono kubanga kyalina okumanya Sadamani nti omuntu asinze okukolera abasajja abo wano empicha ebbiri ze basinze okukozesa mu Afirika nze kubuulire embagiyita Mwai Museveni abagiyita Kagame ezikolera Amerika oba bazungu abo abenjawulo gwe bagamba nti nno babi nnyo wakiri wali egasse nabo ezo empicha ebbiri ze basinga okukola ki okozesa mu ntale ez'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo kakati onegatta naye ki kyategattanga naye ndalabye eyabuuziza ku President Museveni nti walabye ku bye Venezuela agamba sinnamanya tibakayanya nga naye kakati gwe ogenda kwegatta naye eki mulwanyise baliwa ye batandegattako otegera kyenkugamba kati ago ge mazima gatakola ki nti tuyina olwano abasirikale olwaleero nga basasula gavumenti ya Amerika abali mawanga ag'enjawulo mu Central Republic ne Somalia okiwulira kakati gwe byogamba musimanyi wakiri nsoka negatta na bano gwe bogamba okwegattako oli yabeegattako dda tuyina ebbanja olwaleero lya miliyoni za dola biliyoni za dola ndowooza nga 100 Amerika za trillions nga 10-15 ly'ebbanja lyetuyina baali abalituwa naye balituwa oli n'alitwala era ne bamanya nti balitute ne bakwongera n'eddala nezitakola bezirina kukola ki kukola kati yenjawulo weebeera naye tusooka ne twebuuza abazungu bano mu kufuga kwabwe tusooka ne tuddayo emabega ne tumanya abazungu we baaliwo bagenda okuvawo nga tuyina ki obuzibu bwa Afirika si bazungu era oyo muntu aba akulimba obuzibu bwa Afirika bafirika bennyini abazungu batulekera ebisawe by'ennyonyi twakwongerako bimeka abazungu batulekera amalwaliro ga Mulago gaani agamu nga bagazimbye twakwongerako ameka gantebe grade B gaziba ku mirembe gy'abazungu ne zi grade A okiwulira twakwongerako ameka abazungu batulekera emmwanyi efaanana eta wano cash crop yaffe ne pamba industrial town yali jjinja bazungu be bagizimba oni Flores Dam bazungu be bagizimba mbadde nkyakugira mpola mpolo kakase abazungu bano betugamba kati abazungu be bagaana okuteeka eddagala mu malwaliro ate nga libeerawo ate ekizibu ky'abazungu kiri kimu tewaliwe balaze wali mirembe anti bayigolira mu kavuyo anti mukulira mu kavuyo kyenkugamba nga naawe omufirika obakkiriza okabategekedde kyogambe Burkina Faso ebbanga president yabaseeko tolaba enjawulo anti yabagoba anti kati obuzibu bwabwe bubaki kati obuzibu bw'abazungu obuzibu bw'ensi ki kufuna president ngakkiririza mbannansi be ngera yetegese bakolera ebirungi obuzibu bwa Uganda kyogamba ngenda kubuza abazungu balemesezaawo okuzimba oluguudo ne lujula ebinnya mu Kampala na teta wonna nawe kati newe mbamba nenyama nembalekiremu ate oli ajja kugamba abazungu bagenda e Libya ne bagoba Gaddafi teri mirembe abazungu bagenze wawe babadde Afghanistan abazungu bagenda e Libya ne bagoba Gaddafi teri mirembe naye Gaddafi ani yamugaana okuteekako president n'okukyusa bakyuse mu myaka 42 gye yafugira Gaddafi lwaki yalinda lutalo ekitegeeza abazungu babi nga gwo batereddewo embeere bafuula obateerawo embeere bafuula ababi n'oyono n'ensi yo gwe nebekwasa abazungu kankuwa ekyokulabirako nze omusajja gwe nsinga okukingiriza amapresidenti abagendera mu kisanja ekyo yali Mubaraka wa Egypt yali wa Egypt Mubaraka walaba nga bamaze okukuba banne bakubye wa Tunisia bakubye wa Sudani bakubye Gaddafi bakubye Saddam yo manche yakola Mubaraka
bwe batuuka okusonga mu Egypt naga kati nvuddeko ne bamukwata ne bamusiba Egypt yayononeka si y'amaanyi kati omuntu yekka yalina omutima ogulimirirwa eggwanga yali Mubaraka ne bano ba president abagabye nakola wakiri ngenda nabyo oba president mulalu ddala ekitegeeza olina oteekawo embeera y'omuzungu opportunist waakulaba ng'otaddewo embeera ekukubisa ng'alyoka akukuba ng'akubba kati ogimumma olina kumumma mbeera olina mumma mbeera eyo obukulembeze obukyusa bulungi tewali bano agenda eri complaininga ofuze ebisanja bibiri vaako teekawo embeera omulala kubanga abakulembeze ba Afirika akabonero basinga okugwa ne beekwasa abazungu bakozesa abazungu bakumira mu buyinza obwo nga batunda ebyobugaga by'eggwanga byali gigaggawaza olw'okuba abazungu abakumire mu buyinza obwo kubanga bakola endagaano labo nti Golodi ejja twalanga n'amafuta tetulina kyakkola naye nze nfuge mpaka wendifa kakati ekyo kimugjeeko mugaye nti Golodi waffe n'obuyinza olage nti bukyuka omuzungu abulwe we yeekwasa okiwulira era agabe nti Golodi bw'omanye eggwanga okusima Golodi nga mutwalako 13% ng'ebisigadde biwa muzungu gundi gyebaddeko Burkina Faso mafuta France yeetwala kyovula bo bayinza okugaa nti ono mubi naye mu bubi bwe gwe mulekerewo nga tafune kyakwekwasa etegeeza ffenna tukkiriza omuzungu ye opportunist ayagala okunyakula naye gwe fuba nnyo okulaba tomuteerawo olupoolo bwagenda kuyita Kalibo Benike yagamba nti beera ow'eddembe nnyo batuuke nga naawe bagamba omusajja ayitiriza eddembe bannaye waakiri katumukube bukubi waakiri obulamu kubanga omusajja atukuba kulaale n'omubuuza what have I done nga talina nsonga gy'ayinza kuddamu nalabye abakubye dokita omusajja akutte fulaga bw'ati agamba afande naye ng'oli atunuza mu fulaga emundu kati ng'anoonya fulaga agikutte jinkuba agikoze eki n'atuuka naye ne bimusobera n'atambula n'agenda okitegeera kati ensi bwetyo bwekola ki bweri nti kati olwaleero muganda wange Sadamani yagenze olumu mu nsonga ya foreign policy olumu gy'ataategedde bulungi kakati delivering gye yakoze neetaba nnungi nene kyonnyonnyodde nti okwegattako Museveni mulwanyisa abazungu okiwulira ng'olina amagye agasasula olwedda abazungu n'amabanja g'abazungu ogenda mwegattako omuwe ekibo bali kyataabawa gwe kikyogenda oteekawo ekipe mu maaso g'abazungu ye kyataabawa oledde gwe kyokayanya ye yakibawadda era bo bakiyina olw'okuba tufunyemu technical problem naye ensonga eno ate njagadde nnyo okitegeera tujja kukoma wano olwaleero saagala nnyo okukola wakanga sirishuwa kati nze mbadde ndowooza kakati ensonga olumu kyova olaba nze ensonga olumu bwejja nga sigitegeera bulungi nsobola okukubirako oba okusimoloviri oba kwani ne muga ensonga eno eyigiridde etya lwaki noonya okumanya olumu ng'okujja kati ensonga ya foreign policy baba yadde tagitegeera bulungi yabadde ayina okunoonya n'alindako aba foreign policy ne bagikola ki ne bagitematema we bali abo pious facts we bali abaana abagezi osooka n'osirikako n'omanya we bali abaana abagezi we bali abo abaana abagezi abasobola okutematema olumu ensonga kati wamala gitematema kubanga naawe oyina gye bakulindirako nti eno Sadamani waataajogereko tulinda Sadamani asooka agikole ki agikoneko kakati naawe lindako ku nsonga ezimu gy'otetegereza ofune omuntu omulala agikole ki agikoneko kakati olw'okuba nti ffe tusawa buli ekitujja mu maaso ffe tuli ba defender kyova olaba Sadamani ofuna abakuddamu bakuddamu mu attitude eyo gwe gye wajjiddemu ne baga nono yanyampye bamuddamu mu nkola yawayiswa ku kiriyalinga kubanga bakiriyalinga naye tekitegeeza mbunno oyina kyewalidde toyina naye message engeri gye wagireeseemu kakati nze badde nkusaba nze omanyi abantu bamu bokka bensinga okukkiririzaamu nzikiriza nnyo mu bantu abagezi naye nga bakkiriza omu kyenzikiririzaamu bwe mbakolako ensobi nnyangu yakwetonda Sadamani okola vidiyo emu n'ogamba bannange nakireese bubi mu nsonyi bwa tutambulire wamu tekirina mu mutawaana
okiwulya Simoloviro namulabye yankubidde ensonga ya Gashumba akayondandika olutalo lujja lumaliriza Simoloviro yamugambye ajja babulire olutalo yali awangudde kuba ye tamanyi muntu awangula ate n'alira ku nsiko ogamba nze ndi Munyarwanda ogamba tulwanye entwale nnyingi oli wa Neiba bagoba makago atoga nti nze mbufumbo nasoba era mukyala wange mukumye bulungi ate nga oli osula wa Neiba nawolidde Simoloviro nga akasajja tekiba kyamakono naye Gashumba alina narrative gy'atambuza embi etali ntuufu kankyogereko katini kulwokuba nti waka waffe leero akyankalanyeemu Gashumba oyo kyapika mu Banyarwanda kifu bwe yalabise ng'ali ku Bavandimwe Festival yadde agamba nti ffe tulwanye entalo nnyingi abantu ababadde awo abadde basinga babadde bawala ng'era omulimu gwabwe omukulu mu Uganda ku delivaringa service za kwesanyusa kufumbirwa okiwulira za kwesanyusa kati njagala nkubuulire babadde bagenda lwanira mu buliri naye ekyenjawulo nti tewali balwanyisa Bagashumba era tewali batandika lutalo era tewali anenya oba muntu Munyarwanda oba ki ffe ku kyalo baffe olaba gye twakulira twakula nabo bangi nga tera tebalina mutawaana nga ne famire bataata baffe bandi twali tuzigatta okitegeera amazima gali nti ono Gashumba kya narrative kyavuga ayina mpozi abakimutuma okuttirako bannansi nze nno kati golaba oyinza okitunuulira otyo but nze ekigambo bavandimwe nga kyawukana ku Banyarwanda Gashumba ono opportunist nnyo bino Museveni byagaba obwakabaka nga bwayagala nze natunulamu nerowooza Gashumba ayagala kuba kabaka w'abavandimwe ayagala tandikawo obuvandimwe nga ye kabaka nze bwe nkitunuulira kuba wagamba nti babalwanyisa teriyo abalwanyisa abantu abo tubaagala nnyo tubawasizza nga babalwanyisa wa atubulireyo nti ku kyalo gundi wali bakubye Abanyarwanda tukirabe ono Gashumba alina ebintu bye byavuga ayagala kuba kabaka abivuga nga bwayagala ayagala kwekwata bwa kabaka oba bavandimwe yabutandika era bubwe ayagala kulaga nsi mbu waliwo abalwana bano abataliiwo teri abalwana ffe tubakwanye tubaagala nnyo baana abo basufu tetuyinza nakulooza nalunaku nalumu kubagoba tebalina Gashumba kyemumanyi nga wabala ebintu bye ayagala kuba kabaka ayina byavuga era gye kinaggwera mujja kulaba lunaku lumu nga bamutikidde nga kabaka w'abavandimwe kuba yaleeta ekigambo ekitaali nayo ffe tumanyi Banyarwanda kubanga n'owotuuka erwana n'obabuza abavandimwe ekyo tebabamanyi Gashumba ayagala bwakabaka be bamufuddeyo district bagambe nga ono gamba nti ngawe baali bagaba obumoolimooli bikiwe bityo bajja afunayo awo ekyalo kimu bamutikire Gashumba okumanya ajoga sajja mugenzi otuuka n'ogamba ffe tuli bavandimwe oli Munyarwanda asiri Munyarwanda ate ndi muvandimwe kyekiki kyekyo kyekugambye nti nze we nalaba n'onyombo zaateekawo nti waliwo abalwanyisa ayagala kwefunira bwakabaka abeere kurawundi king of bavandimwe nothing else but anyway tufunyemu technical problem we out for now